Robert Kyagulanyi Center mu kusawa town ez'okumakya asimbudde okuva ku hoteli we yasuze mu district ya Kapchorwa mu bitundu bya Sebeyi okwolekera ebitundu by'e Karamoja okuwenja akalulu omulundi ogusemba ak'okumutuusa mu ntebe y'eggwanga gy'ayayaanira. Ono bw'ati olwaliro abadde mu disitulikiti z'eno okulya Mudaati na Kapiripiriti ne Moroto. Kyokka nga tannessa muddene Munnamawulire wa BBS Ivan Mbadi asoose kwogera ebyamutuuseeko eggulo abasirikale bwe baamuguddeko ekiifuyiifu ne bamukuba. Pepper spraying motoka yaffe. Kati nze nenseesinga nti munagenda pepper spraying motoka yaffe. Pepper spraying motoka yaffe nakirabye kituufu era yamaze pepper spraying. Unfortunately mu kumulaba direva waffe nava mu motoka n'agenda yeetaase naye motoka neepaala bupaasi mu kupaala bwe wabaawo omukuffe bamuyita Kasola n'ajja n'alinnya mu motoka n'agikontrolinga nesobola okusiba naye mu byonna bankubye nnyo omutwe n'obulago ne babuniga ebintu ebiteekandisa nga tebikule personal spraying kuba pepper spraying naye abankubye bakuumi be kati byonna byonna bwe mba nsuubinga nga poliisi era alina obitta nga oyo gwemanyi ku feesi senior superintendent of police wajja. Ono alaze ng'embeera gy'alimu bwetali nnungi newankubadde nga abasawo agamba nti baakoze ekisoboka okutaasa obulamu bwe ng'era alaze okutwala bamukubye mu kkooti. Za okukwata bigenda mu maaso okwepasubiringa waffe n'abali ku motoka yaffe bakoseddwa otya general omuntu gunuma n'ekino kye bantaddeko nze sirimusawo sibitegeera naye bagamba obulago babukoseza kuliko eziyitibwa wagulo era abantu ze banyize nnyo emba n'okulya sasobola nsongerayo mu kkooti kuba sirina musango gwenaziza nange neetaaga okwekanya singa nabadde nziza omusango kyali badde kitegeereka nti munange nziza omusango nali badde netunala okwetolera nti banange mu nsonyi naye ku kino Kyagulanyi bw'ati avumiridde ebyakoleddwa ku Munnamawulire ono. Was attacked by the police as you saw and was beaten. These journalists are only covering what is going on. Journalism should not be a crime and police officers should not act in criminal ways. So we condemn that, we sympathize with you and all the media fraternity, and we promise that in a new Uganda, these are the things we are fighting against. Nobody should be brutalized by security for doing their job. Abantu b'Essebeyi Kyagulanyi beebazizza olw'omukwano gwe bamulaze era n'abasaba bakolera eddala bwe batyo ne ku lunaku lw'okulonda. Not want to fight with them like we've mentioned numerously. They are always trying to find any excuse to harm us and to do us wrong. So we turned around and we came, spent the night here in Kapchorwa. We want to be non-violent, to be non-confrontational, and to be law-abiding. We continue to ask the people of the entire Sebeyi region, our people here, our people in other districts, to vote for the umbrella. Oluvannyuma ono ng'ali wamu ne bannakibiina kye basimbudde okwolekera e Karamoja. The umbrella. I don't know why the police officer now you don't allow us to campaign. Okay, I'm concluding. So my brothers and sisters, they don't allow me to talk to you, but remember 15th of January. Remember Kyagulanyi Center. Ono atandikidde mu disitulikiti ne Kapiripiriti era ng'eno abadde agenda ayimirira mu makubo wasanga abantu n'abasaba okumulonda era ng'abantu beena abategeezza nti ekitundu kyabwe kirina ebyobugagga bingi omuli ne zaabu bw'atyo n'abasuubiza nti kavuna wangulu wa pulezidenti wakufuba okulaba nga beeyagalira mu byobugagga bino. All of you, especially the young people, I want you to know that Uganda belongs to all of us. Uganda does not belong to one family. We need development in every place in Uganda. So in a new Uganda, we are going to have electricity spread across Karamoja. In a new Uganda, the roads in Karamoja are going to be improved. Ng'atuuse mu disitulikiti ya Mudaati agenza ayimirira mu bubuga obw'enjawulo bw'atuuseemu ng'asaba abantu okumuwa akalulu. On the 15th of January, I want to ask all of you to spread the message.
abeena abasuubizza okubakolera enguudo mu kitundu amalwaliro ssaako n'okutumbula ebyenjigiriza. Oluvannyuma agenze mu disitulikiti y'e Moroto kyokka ng'eno poliisi temuganyizza kuyingira kibuga Moroto bwe musabye okukozesa amakubo amalala ekintu ekimutabudde. Bw'anaasazeewo okwogera n'abantu b'asanzeewo bw'atyo n'akwata eridde Kampala wakati mu kukkulumira poliisi.